Omusumba Sebastian Talemwambuya yandibange yamuloga Tannasambugo oluvannyuma lwa kkooti okusazaamu okweyimirirwa ku musango gw'okukwatibwa n'omwana atanneetuuka wabula ate n'agaana okuddamu okweyanjula mu kkooti. Talemwa azzeemu n'akwatibwa olw'okugaana okweyanjula mu kkooti ate abadde akyali awo ne bamukwata ne ku musango gw'okulagajjalira omwana gwe yazaala mu mukazi ow'ebbali. Bwe yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti e Mukono Mary Ikit era omulamuzi n'asazaamu okwemirirwa kwe n'alagirwa azibweyo ku alimanda mu kkomera e Kawuga. Oluvudde mu kkooti eno ne bamukwatirawo ate n'atwalibwa mu kkooti endala ey'omulamuzi Susan Okene gy'avunaanirwa omusango gw'okulagajjalira omwana gw'agambibwa okuzaala mu emu ku ndiga ze. Wabula bino byonna omusumba Mbuya abyegaanye ng'agamba bano abantu bamulinako kakuku wamu n'ekkanisa ye. Buli muti gwonna ogubeerako ebibala guteeka okubaako amayinja agakubwa. Ekitegeeza ndi w'amaanyi mu country mu ggwanga lino. Temweraliikira abatuulize bw'obaako n'omulimu gwonna gw'okola nga tewali agulwanyisa, kitegeeza weetereezeemu waliwo ekibulako. Omusumba Mbuya asooka kukwatibwa mwezi ogw'omwenda oluvannyuma lw'ebigambibwa nti aliko omwana omuyizi w'essomero gwe Kabasanya nga tanneetuuka. Omulamuzi Kit Mary yamukkiriza okweyimirirwa wabula n'amulagira okweyanjula mu kkooti naye okuva olwo teyadda. Harriet Namukasa, Ronald Kalumba, WBS TV Mukono.